Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, the Right Honourable Speaker of Parliament, Your Lordship, the Chief Justice, Honourable colleagues, Members of Parliament, with high humility, I do hereby consent to my nomination to serve as the Deputy Speaker of the 12th Parliament. I do consent. Beautiful Tuesday, beautiful pew. Tubakulisaayo mu mbeera mpozi ate gye mbaddemu y'okuwenja akasente y'okubeera nga mukagira twabagamba kino ekisanja teri kuzannya Mukama Katonda ekisanja teri kuzannya abingi nnyo of course bye tubeera tutunuulidde mu show yaffe y'olunaku olwaleero tujja batubawa amawulire tubawe endongo boli awo nebisinza okubeera nga ate bitraininga though nti amawulire gakyayetoololedde nnyo ate mpozi ku kulonda kwa palamenti palamenti egenda kubeerawo etya jokes ki abantu ze bataategedde naye nga zaabaddeyo n'ebirala byonna kale tugenda kutandikira mpozi ate ku palamenti ey'omulundi ogwa 12 okulonda bwekwagenza olunaku olwajjo era okukakananga ate obuli awo bavuddeyo ne ba speaker ne deputy we era mpozi bwe baagize bwe bati basobodde okubeera nga ate balayira n'olunaku olwajjo naye nga bwe tutandika twatandise na buli omu kuvaayo nga obuli awo ateekayo erinnya lye eri omuntu candidate gwalowooza nti obuli awo yandibadde ajja ne yeesimbawo kati nno already bonga banneeke ne seeke ya NRM already baali baleeta ddaddi baali baleeta dde omukulu okotho both nga gwe baleeta nga speaker waabwe ne tayebwa wano nno abatunulira ensonga ne bagamba nti oba oli awo NRM yandibadde ng'ereeta bacandidates babiri okusobola okuwa omuntu choice naye ababaka ba palamenti mbu tebaalonze lwaki tebaalonze kubanga bannaffe bonga bo beekoledde ebyabwe nga balina gendera ku kiki ekibiina kye kigamba ne bagamba nti kale abatunulizi bagamba nti singa baale NRM kale yandyese bacandidates babiri ne beevuganya oba oli awo okulonda kwandibadde kwa mulembe nnyo naye wano tebalonze already bagendedde ku kikwate kye babagambye nti tutiikinga ono by the way ne wankubadde ekibiina kyalonze nti tuwe tayebwa tuwe n'obothi era mu kabokisi basanzeemu ateera akalulu akafu nga mu bokisi ey'abasipiika ate mulimu obululu bwa tayebwa kitegeeza nti ako kalulu kabeera kafu oba ntegedde mu box imagine ba MP oli nakwata ka box nga ate kyewunyisa basoose kulonda ani basoose kulonda speaker ne balonda deputy speaker kati weebuuza akalulu katayebwa katuuse kate mu ka box omuli obululu ate bwo both anyway now it's a nomination, right honorable speaker. Go ahead. Right honorable speaker, first and foremost, allow me congratulate you upon being elected as the speaker of the 12th parliament. My name is Chiruruta Yusufu Junior Nkeretanyi, standing here as a representative of the people of Kalungu County East. Before I nominate my candidate, right honorable speaker, allow me first and foremost recognize and appreciate the President of the Republic of Uganda for his presence. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, thank you for sacrificing yourself for the past 40 years to be the President of the Republic of Uganda. Right honorable speaker, the President has not only sacrificed himself, but he has sacrificed the members of the first family to take on the leadership positions of this family, something that cannot be taken for granted. Right honorable speaker, there seems to be a talent for standing as a sacrifice for the people of Uganda from the first family. I hereby, right honorable speaker, as per rule 6 sub rule 1, 2, 3
and 4 and Article 82 of the Constitution of the Republic of Uganda, nominate my candidate. My candidate is not a minister, he's not a prime minister, and neither is he a vice president. And I go on to nominate my candidate, Honorable Sodo Aine Kaguta, in a way of appreciating the Fasti family for the tremendous work and sacrifice that they have given to this country. Right Honorable Speaker, by virtue of the fact that the 12th Parliament tends to have the biggest percentage having new members, Aine Kaguta, being from the Kaguta family, stands out to lead us for the deputy speakership role by virtue of the fact that the new entrants of the 12th Parliament are many, and by virtue of the fact that the population of the Republic of Uganda, Right Honorable Speaker, with more than 80% below the age of 40 years, I think my candidate stands out at the age of 46 to represent the biggest population of the Republic of Uganda. I beg to nominate. Is the nomination seconded? Walogaya amanyiddwa nga Nkeretanya abadde atambula nnyo ku social media nga mu misango gy'okubba Kateni, Smani Ajani, yatuuka n'ekiseera n'ogamba nti aguno omusango osobola okugwewolereza era n'abeera nga asoya abamulumiriza ebibuuzo. Ekyo nno kyamutunda nnyo. Kati avuddeyo n'ateeka erinnya lya Sodo ku lukalala lwabo boli awo abandi badde bajja kuba deputy speaker. Buli omu ne yeebuuza Nkeretanyi wa NUP ate ayenda osinga atya omuntu we NRM. Naye bw'abadde atandika agamba twebaza President Museveni olw'okusaddaaka emyaka gyana akulembera eggwanga n'ebirala, era tumwebaza okulaba nti at least ba family members be at least abaddeko waabateeka basobole okubeera nga bataasa eggwanga, nga bayamba eggwanga, nga bakola bitya. Namala agamba kati nganze nsaba omuntu gwenda banga at least wa mugaso nnyo naye nga ate talina waali, nze ndowooza Aine Sodo bw'abeera deputy speaker kiba kituyamba nnyo naye n'asaavinga eggwanga. Abasinga balowoozezza nti oba omusajja ayokyezza. Nedda, abadde akyogera mu nkola ey'olujeregerero nti ndaba buli wamu waliwo bantu ba family yani ya President Museveni. Kati nga Sodo Aine yeyeka atalina waali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa. Oba muntegedde, mu bifo eby'obuvunaanyizibwa. Kati abasinga bawadde ne mixed feeling, entaputa n'ebeera mbi n'ebirala. Oba ntegedde, but ffe ababitegedde tutegedde nti omusajja ono abadde ali mu kubeera nga ajokinga after kujokinga oba oli awo abadde aleetamu engeri y'olujeregerero. Olujeregerero olwo luyinza omukubisa ekibooko ziri zennyini zakola ki zajja okwejjusa. Okulonda ne kutandika. Nkugambye bamaze okulonda ne babala obwa speaker. Speaker Anthony General, no, not Anthony General, Saabalamuzi yamulondesezza. Then bamaze okulonda speaker n'alondesa deputy we. Wondegeera. Okulonda ne kuggwa. Okulonda we kuwedde ne bawa submissions zaabwe n'ebirala. President Museveni nga sinagenda ku submissions z'aba speaker n'aba deputy speaker boogedde. President Museveni ye kimulumye okubeera nti ate alayiwe Mau nani omulala awo ne UPC nti ate bassa obululu bwe. Agamba nti lwaki alayi wange atazze yesimbe ku bantu bange ng'ategeeza Mau. Nejjukire mabega wali eri Mau abadde ayogeza maanyi, abantu nga beebuuza Mau ani yamutaddemu ssente, ani yataddemu Mau ssente ajje akole byakola. Oba ntegeera wano nno
fenna ansa netubula kuba time etuse Museveni n'agamba Mau afunye obululu 15 Nupu nefuna obululu 6 NRM nefuna obulala obusigadde then UPC nefuna 13 kati nga agamba nti obululu bwa Mau bwandibadde bwa NRM n'obululu bwa UPC byandibadde bya NRM naye lwaki bazze okwesimbawo. Mbadde njogerako ne editor wange nangamba ojja kwekanga nga Oboth yali tasobola kuba bulungi Anita Amongo nga Mau yalina okuba Amongo nga kyekyamusasuza akuba Amongo in the name of ngenda kwesimba okuba speaker nengolede ye yali amanyi bulumeka walina okufuna nawa obontegeera kati awo ne bibeera nga biri bwe bityo nga beebuuza ani asasulani. President agambye bajja kwesootinga ekyo bakitadde tebagenda kirwako nnyo bagenda kwesootinga balabe butya bwe banaabeezaawo emikago gyabwe bo gye balina ate n'okubeera nga balina ndowooza bagenda kudda masayini ng'endagaano yatontabaalanga nange siri kutabaala okitegeera ate Mawokota gye yakoleyo ki already Mau ali mu parliament teyetaaga kubeera mpozi nga ate agira anyway abuge tukyatambulako nako ate empozi mu mbeera yonna okay embeera yonna bwetambula mu mawulire kakati ne tugenda mu balonzi nakuwadde olunaku lwajjo nga mwami Tayebwa agamba nti yali tamanyi nti yabuuzaako ku mukwano gwe nti bannaye ndi mubi ng'amawulire bwe gawandiika ne mugamba nti bw'aba mukwano gwe yamugamba nti toli mubi yamulimba naye nga ye omusajja omukulu yatudde era mu statement yakoze olunaku olwajjo mu b'amawulire yagambye nti ekituufu kiri nti twayonoona naye temutukomerera twayonoona mu nsobi naye temutukomerera wabula tubasaba tutandike chapter empya tuddemu tutambule tuddemu tukole ki tutambule era okukakana abantu nga bagamba eyo statement evuddemu Tayebwa owa NRM kuba babanyi abantu ba NRM bonna they are unapologetic ne bwaba akoze ensobi asigala akulaga nti kyakoze kyekituufu naye nga ye Tayebwa ndowooza agambye singa nkanya obwawatiro buno bwe bwagobeza maama Anita Amongo pozi naye bamuyita maama kuba ffe tumanyi maama Kadaga bwe tumanyi maama Kadaga ne maama Janet Kadaga Museveni bwe bwamukoze eki bwe bwabadde bumukubya kati ye agambye nina kudda ku ground nina kukakana abantu bansonyiwe embeera yonna esobola okubeera nga obaoliawo now Oboth mu bimu ku bye yeeyamye kwe kulwanyisa obuli bw'enguzi n'okutereeza ekifaananyi kya paalamenti ey'omulundi ogw'e12 ekibadde kyakola ki kyafiibwa ku paalamenti ezivuddeko ey'e11 n'ey'e10 obaoliawo naddala ey'e11 ebadde mbi nnyo otegedde kakati agambye agenda soka kulwanyisa buli bwanguzi atya ndi parliament ejja kuwangayo budget yaazo nga bagenda otambuza ebintu tebagenda kukozesa sente zitabaweereddwa tebagenda teeka sente mu kintu kyonna nti oba kugulirira oba kukola butya no bagenda kubeera nga batambula nga parliament eri clean abantu ne bakuba mu ngalo ne bagamba weewaawo Ssemujunganda ne banne batunuulira ensonga ne bagamba kizibu olw'ensonga yaleeteddwa nga ali ku biragiro n'agamba nti enguzi ebadde efumbekedde mu parliament it was the president of Uganda blocking IGG Betty Kamya okunoonyereza ku buli bw'enguzi obwali mu parliament yennyini yamulemesa n'amubulookinga n'amugamba evaayo abaffe president yali anoonya ki kaali kamasu kyali kiki
kuba Betty Kamya yali agambye katusooke tusensalingeko ko tusamoningeko ko ku bantu abamu olw'obuli bw'enguzi. Ate nga ebintu bingi bize byapeninga mu parliament ez'enjawulo, naye enguzi efumbekedde nnyo mu parliament nga Triple A ye speaker. Nga Triple A ye speaker. Kati awo nga abatunuulira ensonga balaga bagamba nti Mama Kadaga abadde asambira nnyuma nga Janzi, era kigambibwa ye yaleese Oboth nga amukutte ne ku mukono, era ye yamwendoosinze ye yamusembye. Kinajjukirwa Mama Kadaga yabeerera speaker ne Jacob Oulanya ne parliament ezimukko nga ensawo ya speaker nga bw'ogamba nti president alinako akasente katambula nako, ne parliament erina akasente kerina okuwa omukyala oba omwami yenna speaker parliament, katambula nako kagabako bwaba gy'abatambulidde kakozesaako n'ebirala. Mbu zaali billioni 5. Wabula omukyala Amongo bwe yajja n'alinnyisa ssente ezo ne zidda ku billioni 18. Mwabamu abadde beebuuza nti omukyala ono ssente azijjawa, akoze atya? Weebuuze, omukyala oyo omwaka asobola okutambula eŋŋendo eziweza billioni 5 nga just traveling. Era bw'aba waakugabanga bugamba ngenze mu Nigiina, ngenze ku mbaga, ngenze ku mikolo, bw'oba olaba asobola okugaba ssente bwegamba obaze buli budget every ya annual budget billioni 18, tekisoboka. The answer is what? The answer is no. Lwaki? It is a lot of money. Ne weebuuze, tewabaddewo ssente zonna ziddayo nti zino zaabadde mu office ya speaker tezaakoze tuzizizaayo mu treasury. Kati abantu kye bakugamba nti kijja beera kizibu nnyo ddala okubeera nga balwanyisa obuli bw'enguzi newankubadde bubadde bufumbekedde nnyo mu palamenti eno ewedde. Kale katulinde tulabe obulamu bugenda kutambula butya mu kisanja kino. Kirimu abaka ba palamenti abapya, kirimu n'abaka ba palamenti abakadde. Oba okola therefore tulinze tulaba ani agenda okudelivaringa, ani atagenze kudelivaringa. Ani aliyo okubeera nga azze ku bubwe yenoonyeza ebibye yenga ye omuntu. Then njagala kubeera mpozi nga ate oba oli awo nkuwa ku mawulire amalala naye nga sirugali mu palamenti, biki abaka ba palamenti abo basobodde okubeera nga boogera ku kulondebwa kw'abantu bano ababiri. Okusookera ddala tulina kyekubiira abakyala bolede bakukulumye dda nti abakyala tubadde tulina ekifo ky'obubaka bwa palamenti, nti at least if we've lost Anita Among, deputy yandibadde mukyala. Nga bibadde bijja biba nga mwami Sekandi we yabeererako, ndowooza byentegeerako waliwo n'abalala ndowooza, but mwami Sekandi we yabeerera speaker ng'omukyala Kadaga ate ye deputy we. Neymana ne bikyuka, Kadaga n'abeera ne baleeta Jacob. Kati olwaleero baleese basajja beereere. Oba nfuna olwaleero baleese basajja beereere. Oli yeebuuza fe abakyala akatebe kaffe kaliridde gender balance mu parliament teriiwo. Mu bukulembeze gender balance teriiwo. Baali bakikwatanga kikwate nti omu bw'abeera speaker omulala abeera deputy. Speaker bw'abeera mukazi deputy abeera musajja. Speaker bw'abeera musajja deputy abeera mukazi. Ku luno kakyuseemu. Akatambi kakoze katya kakyuse enzingulula. Abo bo basose kwekubira nduulu
nga abantu oboolyawo abali concerned ng'abakyala. Ndabye omukyala asiimwe, nendaba omukyala erinnya ndyerabidde ali litho nnyo mu kwogera. Naye nze ndowooza kati wano balina okutegulira nti abakyala bwe banga baluuzinze top seats, then let them occupy buno bu commissions bu committee obwo. Abakyala boccupy ng'ennyo committee ezo okusobola okuleetingawo gender balance. But oba still era tewabaddewo omukyala avaayo kugamba nti akyetaaga okuva mu ruling party, oba bwete ruling party bwe yakyagala. Balabyemu ndowooza abakyala babadde batandise okuva ku mulamwa nga tebakyasobola bakontrolinga. Naye boy Amongo bamukkiriza nti ajje ku kalulu ako independent. Abadde agenda kawuuta ne Mwami Museveni ate nga naye atuddaawo. Ekyo nkibagamba. Abadde agenda kawuuta nga ne Mwami Museveni atuddaawo, alaba bw'ati agambe singa nagenze nendaba mu Arsenal. Singa nagenze nendabira mu Arsenal. But era okukakananga balonze bye baagala. Now omusajja amanyiddwa nga John Baptist Nambeshe ono mwannakibiina kya NUP nga wamanji ya county agambye nti Parliament will only function as fully independent arm of government if the newly elected speaker are ready to stand alone and resist external executive influence. Nti Parliament yene empya ejja kusobola okukola obulungi ennyo singa ekkiriza okuyimirira nga yo nga terimu mukono gw'executive be baluwa be ba president, ba vice president n'abalala abaddakaawo. Mwabisomako eyo mu history, tulina executive, tulina judiciary n'abalala. Now yakugamba Parliament ejja kusobola okwetengerera singa terimu mukono gwa gavumenti. Mukole kino, muyiseewo kino, bwe mwate mukiisa temugenda kukola kino, muyiseemu lino etteeka. Ebyo bye bintu ebigenda okubeera nga oboolyawo biremaza oba nga birwaza Parliament. Kuba mubadde mulaba President Museveni yakitandika actually nga bagenda mu kulonda oba mu kuyisaamu etteeka erimu basookamu ezo executive zaabwe ezo zinneekeseeke. Bwe baveeyo ne bajja mu cabinet meeting simanya biki n'ebirala, bagenda oveeyo nga babawadde ssente. Imagine abantu bwe banga bakibiina kyo lwaki bawa ssente ate bayiseemu ekintu. Kitegeeza enguzi Museveni abadde nga agivujjirira mu mpolampola paka lyatuuse ekiseera ng'alaba ate bagivujjirira bagagga nnyo okumusinga nga batandise n'okufuna amaanyi n'obuyinza nga bakozesa ssente yennyini zakola ki zaabawa. Kwe kugolola ku mukono akube ku baana. Wano nno kasita omanyi statement eno etegeeza kinene eby'omuzannyo biweddewo kati mugenda kumpulira. Statement Mwami Museveni agikoze ng'ali mu kulondesa speaker omupya. Ebigambo ebyo manyi kye bitegeeza nti Parliament eri mikono gye yagifuga. So mu mawanga amalala Parliament esobola n'okuyimpeachinga president, but for Uganda's case oba Africans Museveni yasobola okuteekawo embeera ne bayimpeachinga omubaka wa Parliament ne bakola beta kuba kati agambye omuzannyo guwedde omugenda kumpulira. Kyategeeza nti mwabadde baleeta omuzannyo mu Parliament simanyi bikoze bitya ajja bakwata. Dayo obuyinza bwe buyinza. Parliament ogibeeramu naye nga olina bakulonda bulungi nnyo abantu naye nga ate olina interest gy'olina okukiikirira ennyo n'ogisoosowaza. Kati kye tuliko essaawa eno Pulezidenti bwe yayogedde ng'ali mu lunaku olunajjo mu kulondesa. Omwami Joel Ssennyonyi
agamba nti ye alinze kutunuulira bikolwa byo both eyeesomye okumalawo enguzi. Agamba enguzi eyo gye yeesomye okumalawo baakolera bennyini ate be bannannyini kugirya n'okugigaba. Kati era yeebuuza agenda gimalawo atya? Agenda gimalawo atya? Mu buwanguzi bwe yasinze kwebaza nnyo bannannyini kugaba nguzi na kugirya okubeera nga bamuwadde obuwagizi bw'amaanyi nnyo. So in that way, oba in that category, ffe tutunuulidde maaso, tutunuuliza maaso abiri tutegeere bitya bwe birina okutambula. Era si olunaku lwajjo President Museveni alina statement gye yakoze n'agamba nti baminisita mwenna if he visits the field and finds that public services meant for Ugandans are not being delivered as expected, he will take appropriate action to ensure accountability, improved services delivery. Nti wano nanokoddeyo PDM nti bannaye aba PDM abazikozesa obubi ngenda basiba. Nti era singa n'atambula mu field n'asanga nga abantu bali bubi tebafunye service ziva mu gavumenti nga tezituuse wansi, obuweereza nga tebuvudde waggulu kukka wansi, baminisita bagenda okubulaminga era ajja kubakwata. Obubaka obubadde direct nnyo nga bugenda wale baminisita batannalonda. Jjukira kati eno gavumenti mpya sipiika tumulonze lwaleero, parliament bali terina sipiika ne deputy we tubalonze lwaleero, kati ne baminisita tewaliiwo n'omu. Kabeere mukyala Nabbanja takyali prime minister, n'ow'ebyenjigiriza mukyala gye nti Katawa Museveni takyali naye oyo aleka ye yakigula akyali oyo akyali. So kakati so mu mbeera eyo tulinze kabinenti egenda kubeera muki baani bagenda okulonda. Kati wano wewasinga okubeera ennyo obufere olina ebisatu nze lisiti olinnya lyo nteeke ku lisiti yaabo bwe bagenda okuwa minisita, erinnya lyo nalyebeeko ku lisiti, naye abasajja bali mu kulwana bakusazaamu bwe bakuzzaako abasajja bakulwana bakusazaamu bwe bakuzzaamu oba ontegeera. Kati awo mulimu abaagala ennyo obwa minisita era weekanga akutta akasente ng'akataddeyo ng'ayagala kifo. Naye nalabye Pastor Omushana alina statement gye yakoze n'agamba atunuulidde abantu abasinga olw'abalonze ku bwa MP bagenze ne bakola obubaga. N'agamba nti bannaaye omuntu akoze obubaga kitegeeza afunye mulimu kwagenda kulya, but ye abadde tasuubira muntu n'omu gwe balonze kukola kabaga konna. Lwaki? Nti okubeera omubaka wa palamenti buweereza, naye abantu abasinga babirabanga abogamba nti ngenda kulya tugenze tulye, nebeera nga biriwo ebityo mu mbeera nga boogiraba. Kaakano abantu ne babeera nga bo ekintu bakitunuulidde bwe batyo. Now tutunuulidde nnyo obuweereza bwa palamenti, naddala omanyi tusooka bwe baba bakola survey basooka ne batunuulira emyezi 6 egisoose mu palamenti bitambudde bitya, obukiiko buli butya, bakozeewo okunoonyereza n'ebirala byonna. Kati
kati basiniya banamboze be balina okulungamya. Nawulirako mu palamenti eyo waliyo library. Naye ababaka ba palamenti very few of them abagendayo okusoma okumanya etteeka kirigamba kino lino tteeka ligamba litya. Tubakubiriza muddeeyo musome mu library, mujjeeyo ebitabo, mudde waka mutuule oba si kyekyo mubeere mu library. Tukimanyi temwaga kuba kati weebuuze omubaka wa palamenti bakuwa buli kimu. Lwaki wandibadde olina waasiwaasi nti ate ngenda wano sifuna budde busoma? Nze kaabwera waabwe nze nandibadde embeera nengamba budde obunasoma naabufuna kubanga nsoma n'enjala ng'ennuma, nsoma nga neombeera mu nsawo munjaka musana oba okitegeera. But just no, obulamu bulina okutambula okugenda mu maaso. Ababaka abapya mwekwateko ku babaka abakadde babayise mu system. Naye bwe bojjidde ku opposition sigala ku opposition, otherwise bannamwe bajje mu parliament nga ate bali mu mbeera mbi, mabanja n'ebirala mubalabye. Ekirala mwewala okwewola basente bamanerenda. Nzijukira omukyala Kadaga yabeerako ku rigimu ye yali agobye bamanerenda mu parliament eyo. Kyokka eyaddawo nga speaker wa parliament ate omukyala Amongo kigamba mbu y'omu ate ku bamanerenda abali ku parliament eyo. Oba otegedde luli balinga bagamba wali bamanerenda ku parliament bla bla bla. Naye ate bagamba nti omukyala ono newankubadde kale bamuvunaana ebyenguzi naye ate abadde awola n'akasente abaka ba palamenti ne bamuteeramu ku bugoba obw'enjawulo. Kati temugamba nnyo nti omukyala yalya nnyo. Teyalya nnyo naye olyawo obeere mpozi nga ate otambula naffe nga ensonga bwetambudde. Tulina ensonga endala eriwo mawulire g'olunaku olwa omukyala Head of Secretary Public Service omukyala Lucy Nakyobe yabadde ku mukolo ogw'abalamuzi gwe bayita Prosecutors Symposium mu kibuga Kampala olunaku olwajjo. N'abagamba nti bannaaye mbalabula mwe baprosecutor, mbalabula temwekulubeesiza ku byobufuzi. Ebyobufuzi bireme kubeera nga ate biyingirira omulimu gwammwe olw'ensonga waliyo obulamu obulala after omulimu gwo ogw'okubeera prosecutor oba omulamuzi. Warn prosecutors against political interference and financial inducements. Obuli bw'enguzi, okubagulirira n'okuwa ebiragiro from above. Naye Nakyobe kyayogerako takimanyi. Abalamuzi abo basobola okweyimirirako naye si mwekuba bukuzi oyo mutte oyo mutte. Ebigambo byogera mukyala Nakyobe bye byolina okwogera bituufu but tebiri practical. Tajao tebiri practical. Naye namala kubone wa speaker ekibiri kiba kigundi kiba kitane kimuwoola kimubodde oba mwaba kimuteekako mumukigize. Anyway, abalamuzi omukyala yawadde gabuwa nammwe ba prosecutor nammwe simanyi abawabi bya gavumenti omanyi bangi bakiriwo wakiwanuka baani era gwe bagenda okuzzaako oba obwanto nejjedo ndi akyaliko oba etakyuka. Abalabudde nti mwewala ebyobufuzi byandibeera nga bibateeka mu katu. Kyabagambyeko bino ebirala nkimanyi temusobola byewala naye abagambye there is another life after ng'ovudde ku mulimu ogwo ogw'obulamuzi ogw'obuwolereza bwa gavumenti ogw'obawabi wa gavumenti n'emirimu emirala egifaanaganako bwe bityo. Wali wasemba nti embeera ebibyo spelling nti anange so bwe gutyo bwe tuli tukyakuwa amawulire nga bwe gatambula olunaku olwaleero.
ate mpozi omukyala kyayogedde kituufu. Kyayogedde kituufu. Kati no baleseka flashback akagundi kakoze nkeretanyi ke yakoze okunominatinga Sodo. Omukyala Nambooze naye yali akakolako dda mu parliament eyaggweeyo oba yali yakumeka oba ewedde bwe yanominatinga Moses Ali ajje kuba deputy speaker. Abantu bano ajje kuba deputy speaker. Lwaki? Ensonga zaali za Betty Nambooze. Yeetaaga okubuuza lwaki yali alonze omukulu oyo ng'ate oba oli awo ensonga tezantambula ddala bulungi nnyo ddala nga bwe twazibala. Anyway, waliwo akantu ke mbadde sitegedde. Every parish now has 800 million shillings in low cost capital. The NRM leaders, we must go and demand accountability and clear data on how this money is being used. PDM nga atandika bali bagaba bukadde 10. Zituuse mu 8 ndowooza sanga zituuse mu 8 okusinda ku President Museveni bw'atambula oba si kyekyo nga balinawo ko waliwo ekitongole ekirala era ekigaba sente za gavumenti oba kiyita batya kyabakyala oba bakiyita batya. Olunaku olwajjo abantu mu bitundu by'e Tororo ate mpozi Oboth gyazaalibwa baasibyemu tebaakoze baasibye mu buwoteeri nga balaba TV okulonda kugenda kutya embeera zigenda zitya. Era paka omwana waabwe bwakikoze. I think what needs to be done is to allow the system, especially within Parliament already in place, to work. Accountability is a cycle, not a one-man responsibility. That's the Honorable Musasizi bwate bwagambye. Ebyo babyogera naye bikoma mu bigambo but mu bikolwa tebibaawo. Musasizi ono yakyasinza okubeera ng'aleeta budgets ennene, supplementary budgets, ate zino sente za kino ate zino za kino, ebintu ne bibeera nga biri awo nga tebitegeerekeka. So babyogera naye ate tebateeka mu nkola. Munzikirize mbasiibulire wano mbeere bulungi mweraba.